eno mbaga mwebale nnyo abakoze byonna bye mukoze, mwebale nnyo. Ntandikirewa maama weebale gguma, ate weebale kugumya baana. Eno embaga nkulu nnyo, buli muntu agyetaaga yesembayo. Naye kyenjize wano olwaleero nti Kato Lubwama ayinza okuba y'omu ku bantu abadde basinga obugagga ku nsi, era alese obugagga n'ebyobusika ebitabalika. Tuzimukubire kubanga azimugwana, kubanga mu Uganda gye tulimu ffenna gye tumanyi abantu bagula abakaabi. Abantu bagula abakaabi, naye ku Kato Lubwama omukaabi talina katale. Abantu bagula abaziisi, naye ku Kato Lubwama tetujjaawo ng'ate n'abalala bakyajja. Maama n'abaana, kino kye bayita social capital. Buli gwe mulaba wano tasula kuno, abamu gwe mulundi gwaffe ogusoose okujja. Naye olw'obugagga obungi ennyo omulongo bwalekedde abaana obusika, Bayibuli eyogera mu ngero 13 olugero 22 Proverbs chapter 13 verse 22 egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. So bono bonna busika, era njala okuzzaamu abaana amaanyi ne maama temusobola kulumwanjala. Ffenna abasigadde tuli bazadde, ate Mukama atuleseewo olw'ekigenderwa. Ate temujja kubulwa fiizi, temujja kubulwa mmere, tewaliwo kigenda kubula. Banne Kato alese ebintu abaana n'abazzukulu bye batasobola kumalawo, tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Nzikiriza ddala ng'omukwano guno tegugenda kukomaawo, gugenda kugendera ddala mu maaso. Mwebale nnyo okwagala Kato, okumwagala okunene okwenkanidde wano. Njagala okwebaza nga mmaze famire, njagala okwebaza Alhaji muganda wange, muto wange, omubaka wa Kampala Central Nsereko. Tumukubireko mu ngalo abooluganda. Nsereko atulaze ekirungo ky'omukwano ekituufu bwe kibeera, n'amujjanjaba ne bagenda bonna ebweru, n'amutwalako awutu, n'akola atya n'okutuusa olero nga tannaba kuwummula. Bane tukubireko Alhaji Nsereko engalo mundi ogwokubiri. John Segawa, Abe Mukiibi, Maria Mundagire, fraternity yonna eya ba performing arts, mwebale nnyo okubeererawo Kato Lubwama. Mbeebaza mwenna abatindiza eggenda okujja. Kato kati situmanye ne bwe tumudescribinga, baamuwa omudaali ogw'obuzira, naye ffenna tumukubire mu ngalo kubanga wiina. Kato wiina. Nalaba Kato nga sinnaba kulokoka, n'abeera mukwano gwange, ne tubeera ba mukwano. Bw'aba alinamu kyayinamu kye tulyako, bwe mba nnyinamu kyenyinamu kye tulyako. Mu 1990, 89, 90, nze kati maze emyaka 30 nga ndi mulokole, nalokoka 92. Era Kato yasooka okuŋŋamba nti awolimba olokose biki, naye olugendo lubadde luwanvu. Kato ye yekka abadde alina obuyinza, era agenze nabwo tewali mulala alina buyinza obwo, okuva eri ng'ojjanga oŋŋamba nga abantu bonna bawulira. Naye gwe muyaye, gwe muyaye, kati gwe muyaye kolooza sente ogenda zirya wekka. Kyemba nnyina kyonna akwata bukwase mu nsawo n'akijjamu, oba ze neeyanguyiriza n'ekijjamu aleme kuntawanya, n'ekimukwasa bukwasa yekka abadde
ku Bukedde TV mu program tukyogereko tukyali wano enkozi mu maka g'abakadde ba Kato Lubwama era nga naye wagenda okuziikibwa. Enteekateeka ey'olunaku olwaleero era etandise nga wetwogerera omusumba Aloysius Bujingo yakulembeddemu okusaba okw'olunaku olwaleero naye ng'abantu ab'enjawulo we bali ababaka Dr. Lulume Bayiga waali, Hilary Kiyaga waali, Alani Sewanyana waali, Muhammad Nsereko waali n'abantu abalala ab'enjawulo. Mu kiseera kino njagala kugatta ku musumba Bujingo atwale butereevu mu kusaba kwakulembeddemu kubagambye kugenda kutwala essaawa 1 n'eddakiika 20. Mu kiseera kino kankugatte ku musumba Bujingo tugikubireko ku ngalo kubanga nze ne Kato Lubwama mu bulamu bwaffe obwo mu 1999 nga tetusuubira nti bwe tuli batuvudde mu bulamu bw'ensi walibaawo n'atusomera ekirango ku leediyo nti twafudde naye ngenda okuwulira nga Kato Lubwama ali ku leediyo abwatuka ku CBS leediyo y'obujjajja waayitawo akaseera nange ne ngenda ku leediyo natandikira ku leediyo gye bayita Impact FM eya muzeeyi wange Dr. Joseph Sewadda ne ngenda ku Dembe FM ate okutuuka Mukama lwe yansobozesa okubeera n'ekirooto ekiteekawo Salt FM ne Salt TV. Kato wiina finally n'akola ne TV naye nzijukira ng'agenda kujejjako yajja n'aŋŋamba naye muyaye gwe olemedde ku kintu kino neze nkivuddeko TV tesoboka. So ndabye Kato ng'alinnya okutuuka lwavudde mu bulamu bw'ensi ng'ali ku ddaala lya honorable okuva wansi ate n'atagaana levo zonna wadde yafuuka honorable abadde honorable w'abantu honorable gw'osanganga ku buli stage yonna talina wagamba nti nze nyina bwe natuuka sikyetaaga bantu aliko ebyokuyiga bingi nnyo. Tumukubireko mu ngalo obulamu bwe awangudde era awangudde obulamu bw'ensi eno. Challenge gye tusigazizza kwe kubanga naffe tusobola okutuuka ku kitiibwa ekifaanaganako bwe kiti. Ye challenge gye tusigazizza nyina be nabadde mpulira nga bagamba nti Kato Lubwama baba akikubye nga atutuuzizza ennaku 7 ze ngenda kukola 14 ngenda kukola 14 abala nagambye awalala nabudde bagamba bagenda tubeezaawo omwezi mulamba naye muganda wange omusajja yali ewaffe Masaka baali bamuyita Mwami Donozio Begumisa yali musajja munyankole nga ali waffe Masaka eyo nga buli lwamala okunywamu ku mwenge ng'agandi twenkana ali mukamwa twenkana ali luddawa twenkana ali mukamwa teweegaza mu nnaku za Kato gwe tandikawo ekikyo kino yakikoze kiwedde ne togamba nti ojja tumazaawo 7 oba 14 oba 3 emirimu gyo giyinza obutawera bulungi ku minzaani atuwadde okusoomooza tumukubireko mu ngalo mu linnya erya Mukama Yesu. Enjiri yange gye ngenda okubuulira nagisabidde era nsaba tugiwe akaseera tugiwe amatu. Eva mu ssaala ffenna gye tumanyi eri mu Matayo essula ya 9 Matayo essula ya 6. Nja kugattako ennyiri eddala nnyingiko Matayo essula y'omu6 okuva ku lunyiriri olw'omwenda. Matayo essula ya 6 okuva ku lunyiriri lwa 9 okutuuka ku lw'e13. Bayibuli egamba bw'eti Mukama ffe atugamba nti bwe tubanga tusaba tusabe bwe tuti. Osobola okugikebera ku ssimu yo kubanga sirowooza nti bangi abalina hard copy wano. Egamba nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero
otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako. Totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri obubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda ffe omulungi n'essaala eringa eya bulijjo era gye watuwa gye tunaasabanga bulijjo, nkwegayiridde gitubikkulire leero okugenda ebuziba, era tuve wano nga tulina kye tugiizeemu, tuleme okugisabanga nga tujanguyiriza bwanguyiriza ng'enkola bwebadde nti tujjanguya ne tugivaamu ng'oluusi tutegedde makulu gaayo. Tuwe okubikkulirwa olwaleero abali wano ku mbaga ya Kato esembayo mu nsi, n'abo abali ku ntimba ez'enjawulo abagoberera nga bali mu bifo eby'enjawulo, bonna babeeko kye batuukako. Mu Kristo Yesu tusabidde okusaba kwa leero. Amiina. Bayibuli etugambye mu Matayo essula ya 9, Matayo essula y'omukaaga olunyiriri lwa 9 okutuuka ku lunyiriri olw'e13. Mukama ffe yagamba nti bwe mubanga musaba, musabenga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Nali musajja mu Katoliki nga sinnaba kulokoka, era omugigi nagumalira mu kigo ky'Enkoni. Nasomera mu St. Herman nga toyinza kutuula kya 7 ng'omugigi togumalanga, naye sala twagisabanga ku speed. Ne wano wandibaawo abajanguya Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo gye bwegalukwa mu nsi nga bwe bukolebwa ng'ewedde. Olwaleero njagala essira tulisimbe ku kusonyiwa. Essira njagala tulisimbe ku kusonyiwa, kubanga atugambye nti otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Mu lulimi lw'abavubuka okwo okuba kwekubajje bw'oba tosonyiwa ng'oyagala osonyiibwe, kubanga ekigambo kitandikidde gye tuli nti otusonyiwe ebibi byaffe, ke kasooka nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Kiŋambira akuliraanye tubeere ffenna mu saaviisi, ŋambira nemba nti essaala egamba nti otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Olwaleero tusobola okuba nga tuli wano olw'okugenda kwa Kato Lubwama eka, ffenna gye tujja okulaga, ng'ekituyambye okutuula wano Kato Lubwama, naye nga gwe baakutuuzizza naye owulire olinga eyatudde ku macupa ge baasizza, oba olinga eyatudde ku maggwa. Gwe batudde naye si kyaliiwo, si mukwano gwo, temwematira. Naye olw'ekiriwo olwaleero tolina kyakkola, otudde naye. Nkwegayiridde wuliriza essaala ya Mukama waffe, entunuulidde naawe ekutunuulidde, egamba atusonyiwe ebibi byaffe nga naffe, kitandikira eno, nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Ennaku zino tulabye abantu bangi abatemuddwa, ate tulabye abantu bangi abesse. Naye ekyo kiva ku ki? Kiva ku katundu kano aka otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Akatundu ako be katanoga mu mubiri gwa muntu, mu mwoyo gwa muntu, mu bulamu bwa muntu. Abeera layikira okukosa obulamu bw'abantu abalala, naye yennyini okwekosa. Bw'ototta mulala wetta. Abalala tebalina gwe basse,
nabo tebannaba kwetta naye batambula boogera nti baafa dda. Mubasanga eyo n'agamba nviira nze nakola ki nafa dda. N'obuuza nti kisoboka kitya okuba nga tuli mu nsi nga tuyisiŋŋanya n'emirambo? Akagambo k'okusonyiwa kantu kakulu nnyo. Ebisaanyizo by'okusikira obwakabaka bwa Katonda kusonyiwa. Katonda atwala mitima egiri kiliini. Eno gye tuli wa nnyaffe, era Uganda tugiyita nnyaffe, naye kitaffe Bayibuli etugambye mu Ssaala nti kitaffe ali mu ggulu. Abooluganda, omwana bw'agenda ewa kitaawe ebeera nsobi. Tekiriko debate ndowooza, omwana abeera wa musajja. Kale abaagala okudebate nga tubakkiriza, naye ng'omwana abeera wa musajja. Oba toyagala mumuwanga mulamu, ojja mumuwanga akoze eki ng'afudde. Osobola okukola empaka nnyingi ne poliisi n'ekuyambako n'obeera naye omulamu, naye poliisi tekuyambako okumusigaza ng'afudde. N'olwekyo okugenda ewa taata, essala si bwetandika. Kitaffe ali ludda wa? Kitaffe ali mu ggulu. Tukulira wa maama, naye finally tulina okuddayo eka. Kato azzeeyo eri taata. Nzikiriza nti buli ali wano akimanyi nti Kato ekibadde ekimuluma abadde akyogererawo. Abadde n'amwatulira. Akubuulirirawo ate ne biggwaggwa bw'oba onyiize ogenda okulaba ng'enkyakunoonyaako kitegerekeke nti bye mwayogeddeko jjo byawedde, ye yakutte dda chapter endala. N'olwekyo tetunakuwala kubanga ffenna newankubadde nga nnyaffe atulera, atuwadde emmere, atuwadde buli kimu, ne finally tujja kuddayo ewa taata. Naye bitterness tetuyamba kuddayo wa taata. Tuteekeddwa okubeera abantu abasonyiwa. Peetero ayogera mu Bikola by'Abatume Essuula 3 bw'asanga omusajja omulema ng'atudde ku mulyango gwa yeekaalu. The book of Acts chapter 3. Abamu bawandiika, abalala babikula ne ku ssimu n'osomayo, abalala bajja bikeberera ewaka, agenda kubeera homework. Naye Peetero bw'asanga omusajja oyo omuleme yali amaze ku mulyango emyaka 40. Omusajja yagenda maaso n'okukola kyabadde akola bulijjo. Mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente. Peetero yamutuukako n'amutunulira nga ali ne Yokaana. N'amugamba nti feeza ne zaabu by'oyagala wano sibirina, naye kye nnina kyenkuwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, tambula. Omusajja oyo tumuyimbako buyimbi. Nzijukiranga ne mu Kereziya nga tumuyimbako. Yatambula ng'abuuka atendereza, yatambula ng'abuuka atendereza, mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi, tambula. Ekintu te ku musajja oyo, Peetero yamugamba nti feeza ne zaabu sirina, naye kye nnina kyenkuwa. Mu linnya lya Yesu, tambula. Omulamwa guli ki? Tosobola kusonyiwa nga mundayo tewaliyo kusonyiwa. Oteekwa okuba nga gwe wennyini weesonyiye, munda n'ojjula okusonyiwa, n'omanya nti buli muntu asobya, n'olyoka osonyiwa n'abantu abalala. Kimbulize niba nti munda oyinamu ki? Munda oyinamu bitterness oba oyinamu forgiveness? Ekiri munda kye kyokka kye tukakasa nga kyogenda okutuwaako. Mukama waffe Yesu ayogera mu kitabo kya Luka essula y'omukaaga olunyiriri olw'45. Luka 6:45, oyinza oziwandiika ojja zikeberako. Yagamba bw'ati nti omuntu omubi
ebintu ebyo ebibi abijja mu tterekero nga gwe mu mutima gwe. N'omuntu omulungi ebintu ebyo ebirungi abijja mu tterekero era nga tterekeriro si ddala gwe mutima gwe. Ewaffe eyo Masaka gye nakulira kyemmanyi n'eno kye kimu kubanga ffenna tuli mu Buganda bagamba nti Gambobbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Kizibu nnyo okufubutuka eri n'enkuvuma nga mbadde sipulaani nga kuvuma mbu kubanga ntamidde. N'olwekyo tukebere ekiri munda mu mitima gyaffe, bwe kibanga kibi tukidiliitinga olwaleero tukiyuwe, kubanga ekituufu kinti olunaku lujja kukya nga ffenna tuli ku mulyango twagala kuyingira eri kitaffe, naye ng'ekigendo tugaana okuyingira eri kitaffe ekisumuluzo twakiremera. Twagaana okuggulawo emitima gyaffe tuteekemu wiiru ya Katonda. Okwagala kwa Katonda kwe kulina okukolebwa mu mitima gyaffe. Okwagala kwa Katonda, Katonda ffenna tukimanyi nti muki musonyiyi, era tukimanyi nti ajjudde okukola ki okusaasira. Kiŋambire neba nti Mukama musonyiyi era ajjudde okusaasira. Oba tumwogerako nga tuli bakristaayo oba tumwogerako nga tuli basiraamu, tusigala tugamba nti musonyiyi, tewali amufaanana mu kusonyiwa era ajjudde okusaasira. Bassebo ne bannyabo, ku lwa muganda wange Kato gwe njagala agende bulungi, era nebaza Mukama nti ampadde amaanyi amaziga n'agasibira mu nda eyo. Nyimiridde wano okwetondera abali wano ku lwa Kato n'abatali wano. Bw'oba olina ekizibu kyonna ne Kato musonyiire wano kati. Musonyiwe. Oyinza okuba nga oli muntu wa bulijjo, oyinza okuba nga oli munnabyabufuzi, oyinza okuba nga oli munnaddiini. Sonyiwa Kato weggulirewo eggulu, kubanga Bayibuli etugambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Sonyiwa Kato. Oba oli munnabyabufuzi, oba oli munnaddiini, oba oli muntu wa bulijjo, mu ngeri yonna, atulaba ku TV, atuwulira ku leediyo, ali wano obutereevu nga batuuse wano, sonyiwa Kato. Abagamba nti musonyiye muwanike emikono wadde talina kye yabakola. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi, awo tusobola okukkaanya nti ayita bulungi ku geeti kubanga asonyiiddwa. Naawo ate kati kikomawo gy'oli, kikomawo gy'oli okusonyiwanga abantu nga balamu. Kikomawo gy'oli okusonyiwanga abantu nga balamu. Kitalo nnyo nti twagala nnyo okuweebwa naye tetwagala kugaba. Nkiddemu, twagala nnyo okuweebwa naye tetwagala kugaba. Ate twagala nnyo ebirungi. Omuntu ayagala nnyo bamugambe nti osonyiiddwa, era omuntu tayagala kwogera mirundi 10 ng'asaba kisonyiwo. Ayagala ayogere gumu, ekinene ennyo, ebiri, bw'aba akiyitiriza 3 nga bamugambye nti nkoze eki, nkusonyiye. So nga ate ye mu kusonyiwa waliwo abali wano ng'oyina abantu b'otasonyiwanga nga ba myaka 3 emabega. Nga n'abamu mumanyi okugaana okusonyiwa abalamu n'abafu. Wangi kiŋambire neba nti abamu bamanyi okugaana okusonyiwa abalamu n'abafu. N'omulaba nga munyiivu ng'oli mulamu, era n'ofa n'asigala ng'aga nti gukusinze. Mbulize neba nti abo tuli nabo wano bazze tibazze. Nga tumaze okusonyiwa Kato Lubwama kubanga ffenna tuli bantu ebyamusobako. Ekibuuzo kiri nti oli wano nga gw'omu ku bantu abatasonyiwa balamu era nga n'abafu tobasonyiwa. Naye ng'ekibuuzo kiri nti gwe oli malayika yawa?
mu malayika ze tumanyi gwani bw'obanga tolina linnya mu bamalayika naawe osobya n'obutasonyiwa nakwo kwonoona kubanga essaala etugambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Kitandikira gye tuli abooluganda. Nsaba olwaleero ng'owulira ekigambo kino oleme okulowooza nti ekigambo kino kikwata ku mulongo. Omulongo yeebakadde ennaku 7 eziyise. Ekigambo kino kikwata ku nze, ekigambo kino kikwata ku ggwe. Tewandivudde wano olwaleero ng'olina gw'oyagaliza obubi. Tewali ava mu nsi ng'ayagala okuvaawo. Buli omu we lumusanze ewaffe Masaka baga nti olumbe lulinga musolo. We lukusanga omusolo wakusanga w'okola ki? Woguweera. Kaakati era naawe olumbe we lukusanga ate toyinza gandi mbadde nkyeyongerayooko katono. Awo wobeera olina okukoma. Era nga muganda waffe bwe yali alina kyavaako adda waka yasabye badde waka emmotoka n'etatuuka waka. Yandibadde agamba nti kammalirize kuba abadde ne puroguramu nnyingi z'abadde alina okutuukiriza. So ku nsonga y'okusonyiwa nsaba okitwale nga kikulu olunaku olwaleero. Abamu muli wano nga mulina ebiwundu ku mutima ebikambwe enno nga tuyinza okuba nga tuseka naye olwogera nti yeba ne taata w'abaana baali atya awo okyukira tombulira ogusajja ogwo naye munnange nno wandisonyiye. Sonyiwa munnabyabufuzi, sonyiwa taata w'abaana bo, sonyiwa maama w'abaana bo, sonyiwa bazadde bo. Abantu abamu tebaagala na kwogera ku bazadde baabwe. Era ng'owulira nga ali omutuufu. Buli muntu atasonyiwa awulira nga abeera mutuufu. Era bw'akunnyonnyolamu owulira nga ndoozi yandibadde tasonyiwa. Naye ekyakabenje okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo enzigi z'emikisa, ate okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo emiryango gy'eggulu. Nsaba okiŋŋambire neighbour okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo enzigi z'emikisa, ate okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo emiryango gy'eggulu. Kubanga okusonyiwa kujja ekkonda ku mutima. Okusonyiwa kujja ebizibu ku mutima gwebadde bikutuulidde. Teri kintu kibi nga kukya ku makyanga olunaku olulungi nnyo n'osanga gwagala okusonyiwa emyaka 15 ne weesoleza mu takisi oba ne weesoleza mu kkubo n'obuuza kati kino ekisiraani nsanze kyaki. Kitegeeza olina obulwadde ku mutima. By the way ne kino kenkibabuulire. Abantu be tutayagala kusonyiwa nabo tebaagala kwenenya. Kiŋŋambira akuliraanye. Abantu be tutayagala kusonyiwa nabo tebaagala kwenenya. Kaakati okusonyiwa tekuliiko. Eno essaala tegambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe batwenenyeza ne tubasonyiwa ebibi byabwe. Okusonyiwa tekulinda kwenenya. Tetukkirizibwa kutoola mu Bayibuli ate tetukkirizibwa kwongeramu. Tutegeregana. Essaala egambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Wakati awo temulimu kawakatirwa akagamba nti nga bamaze okutwenenyeza. Okusonyiwa kuyamba gw'osonyiye naye kusinga kuyamba ggwe n'owona ebibadde bitudde ku mutima gwo. Ne bw'omusanga ng'ogenda kugoba bizinesi yo oyinza n'omukubira akajjambo oba tayagala kaddamu n'alekayo naye gwe gy'olaga bizinesi zo zitambula bulungi kubanga wajja ekizibu ekibadde ku mutima gwo. Ekigambo ky'okusonyiwa kiggulawo enzigi ng'oli kuno ate kye kiggulawo enzigi ng'otuuse mu ggulu. Bakubuuza wasonyiwa ate tolina bwodda. Eri bagiyita wanuwe. Tokoma oba osimbula wano buli ky'ogenda tokoze. Nolwekyo Mukama nsaasidde emyaka
omulongo abadde ansingako mitono yazaalibwa 7 nazaalibwa 72 nsaba okutegeeza abantu abalina emyaka ng'egyange abava wansi muli bamukisa okulira ebigambo bino naye abalina emyaka ng'egyange tolina mikisa mingi mu maaso awo wandisonyiye mangu oba kikolera okirekaawo oba kikolera okirekaawo myaka ng'egyange olina okusonyiwa amangu ate olina okwewala okusobya kubanga onodda ddi ogolola ensobi zo abato mwesiimye mwemwe n'abakutezi kamera basinga obungi muli baana bato kulanga osonyiwa ogenda okutuuka mu 5 ng'olina emirembe ogenda okutuuka mu 5 ng'olina emirembe tetujja kulemera wano okamba we ku nnyiriri Zaburi ya 9 Zaburi ya 9 olunyiriri olw'ekumi Psalms 90 olunyiriri lwa 10 lwokandooza lweweetaagawo lukebere ku ssimu yo Psalms 90 verse 10 egamba bweti Zaburi 9 olunyiriri lwa 10 ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 baliwo abali wano abalina 7 wanika omukono bange oweze 7 mbakubireko mu ngalo ate mwebaze Mukama eno waliyo omoyeko w'ensanvu 2 ab'ensanvu mwanike emikono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bane tukubire Mukama engalo ez'amaanyi kati bakadde baffe 7 eyo Bayibuli egamba nti Zaburi 9 olunyiriri lwa 10 emyaka gyaffe ennaku z'emyaka gyaffe myaka 7 era naye amaanyi gaweze 8 simanyi owulira ensi etwemazaamu tebagamba nti emyaka gyaffe 17 bino si kuteebereza kw'abazungu kino kigambo kya Katonda ennaku z'emyaka gyaffe 7 era naye amaanyi gaweza emyaka 8 n'amaliriza ng'agamba bw'ati naye amalala gaabwe kwe kutegana na kunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula naye amalala gaabwe kwe kutegana na kunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula amakulu gaakyo nti obanga tulinawo emyaka 7 nga giri mu Bayibuli ow'amaanyi ng'aweze 8 omulala asukumamu awo mu Uganda tulinamu ab'e10 kitegeeza nti weewale amalala saamu abantu ekitiibwa totambulira waggulu singa Kato abadde atambulira waggulu tiyandi tuleese enkozi ffenna nga bwe tuzze aseetinze ekizampa ennungi kizibu nnyo okusanga omuntu agandi Kato wa amalala ne wali abantu abatuyita ab'amalala olw'okubanga nabo tebalina bigendererwa mu nsi waliyo abantu abatuyita ab'amalala olw'okubanga nabo tebalina bigendererwa mu nsi nga yandyagadde kubanga asiiba ku mweso kubanga asiibaawo nga tana byagala kukola bwakuyita tasitukana watudde ku mweso okyame mutuulaawo kati bw'otuulaawo akutende nti toli wa malala bassebo ne bannyabo gwobo ba teweemanyiimu malala omulala ayogera bibye oluusi okukulaakulana kutuyisa ab'amalala omuntu asobola okuba nga takyakulaba kubanga otegedde nti nnyina emyaka 7 mu nsi oba 8 kati otandise okugoba ebirooto byo bw'aba aweza wiki nga takyakulaba nga yakulabanga buli lunaku agenda akwogereranga bwafuna amalala wagaggawala tokyamanyi muntu wa wansi naye ng'ekituufu naawe oli mu kutoba nansi so weewala amalala ekyokubiri weewa akaseera osanyukeko omugenzi Kato Lubwama atuberedde ekyakulabirako kirungi ennaku ze ezimaliriza obulamu mu nsi
tabadde mu kwenakuwaza. Amawulire agakwatagana n'omutima yagategeera nga tigalina bulamu bwe galeese. N'amanya nnego batawadde lipooti naye afa. N'asalawo buli lunaku Mukama lw'anaamuwa alwebalize Mukama. Bassebo ne bannyabo, mwe nange tuli bajulizi. Nze ate ndi mujulizi nnyo ku nsonga eyo, kubanga talina lwabadde agenda kujjanjabibwa n'atayita wange nga mukwano gwe ne tubyogerako ebyokujjanjabibwa, ate n'atayita wange nga nteekamu ekitiibwa. Yakumala nakkiriza nti ndi mulokole nga nteekamu ekitiibwa n'afukamira ne tusaba. We musanga kati wabadde ammanjira essaala naye nga tanabanja ssaala asooka nakwebaliza enkadde naga nti enkadde yakola Mukama ankuumye. Tumukubire mu ngalo omugenzi abadde ayagala Katonda mu bigambo bye ne mu bikolwa. Abadde ayagala Katonda. Abadde ayagala Katonda. Bw'owulirayo omuntu yenna akugamba nti Kato abadde tayagala Katonda, kubira Medi Nsereko akumpeera bayitize nga yayogera, oyo awakana atandika okwogera n'omufu. Omufu yagambe nti yebaza Mukama, y'omulamu atandika oga nti wa tobadde wa Katonda. Tutegeregana. Abadde ayagala Mukama. Teweerumya obulamu, togenda kubukungula, togenda kulemera wano. Teweerumya. Bw'oba oyinamu akasente liye ekyennyanja kyo ng'omugenzi bw'abadde akola. Bw'oba olinamu akasente gula enkoko y'ogirye. Bw'oba osobola ng'owulira wali omisinga kwambala ku mpale nyimpi, gyambale, gwe kiruma akole ki? Anoonye omunyaanya, tetulina kyakkola. Bano abantu bakuno tebasiima. Learn to appreciate yourself by giving yourself the best life. Tewali mulala agenda kuwa bulamu bwe weetaaga. So Kato, weeraba otukoze bulungi mu bulamu bw'obaddewo myaka 5, gibadde myaka gya kigenderwa, gibadde myaka gya nsonga. Nsembyayo obuntu bubiri nga mbujja mu kitabo ky'engero essuula ya 22, Proverbs chapter 22 verse 1 ate ne verse 29 yesembayo. Engero essuula 22 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti nti erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga amayinja gonna ag'omuwendo. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga amayinja gonna ag'omuwendo. Proverbs chapter 22 verse 1. Ate verse 29 yesembayo. Verse 29 yegamba bweti nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka, so taliyimirira mu maaso g'abakopi. Ffenna tukimanyi nti obulangira bw'omukopi kwekolera. Abavubuka mwagala emirimu, ate bw'obanga okola ekintu nyiikira, tokikola ng'ogayaala. Tulina omulembe ogutaagala kuyiiya, ogwegomba ebintu ebinene ennyo, ogutayagala kukola naye ng'ate akasente bakaagala. Buli w'omusanga agamba ntemera, n'omubuuza gw'olitemera ani? Bassebo ne bannyabo, olunyiri lugamba nti kya mukisa okugaba okusinga okutoola. Blessed is the hand that giveth than the one that receives. Ffenna tunyiikire tubeere nga tulina kye tusobola okugaba okusinga okubanga twagala kutuwa buwi. Kato abadde hasula, Kato abadde mukozi, alwanye okulwana okulungi. We yatuukira ogamba nti wabeewampa kino wabeewampa kiri, ng'amaanyi gamuwedde bugwi nga mulwadde bulwazi. Naye we yali talina kimuluma, tewali ayinza agamba nti Kato alina kye yamusaba, oba yasaba obujjanjabi, oba yasaba kino. Yali asobola okweyimirizaawo. Ennaku zino abantu baagala obuyambi nga tebabwetaaga ge mazima. Nga talina kye yakoze, tannaba kuzimba social capital ng'eno, tannaba kubaako kye yakoze. Naye nga buli wakusanga agamba nti mpa kyompa. N'abamu balowooza nti obulamu bumpi. Obulamu si bumpi.
tulinawo emyaka 7 bw'oba oliddeko 5 osusiza mu kimu kyakubiri ky'emyaka bayibuli gyegambye. Webaze Mukama. Yesu yalyako 33 wabi emirimu gye yakola sije gitumirizaawo sije tuli mu kwogerako olwaleero. Fuba okole erinnya eddungi. Erinnya eddungi likolebwa ebintu 5 biwandiike mu ssimu yo. Erinnya eddungi likolebwa ebintu 5 biwandiike mu ssimu yo. Ekisookera ddala kutya Katonda. Ekisooka kutya Katonda. Ekyokubiri kwagala bantu. Tewali muntu alina linnya ddungi ng'akyawa abantu. Ekisooka kutya Katonda. Ekyokubiri kwagala bantu. Ekyokusatu kwagaliza bantu. Nabadde mpulira muganda wange Muhammad Nsereko ng'agamba nti kati oluusi abadde amutuukako n'agamba mpise waagundi n'egundi bampadde kino na kino naye wentuukidde sikituusiza. Kati ngenda kulya ku zizo ziri ze bampadde zonna nzigabye. Abadde mulwadde naye ng'ayagala abantu. Akutuukako n'aga naye naali bubi okunsinga. Kyafunye ewalala n'akikulekera. Okwagala abantu kyakubiri. Okwagaliza abantu kyakusatu. Ekyokuna obwesigwa. Obwesigwa. Bassebo ne bannyabo, obutali bwesigwa bufiiriza biri mu maaso. Olwaleero singa wano waliwo asudde essimu ye n'ogirwana n'ogimuwa tagenda kwerabira. Obwesigwa. Obwesigwa kigambo kikulu nnyo. N'ekisembayo ekyokutaano okwekolera n'otofuukira balala kizibu wabula n'ofuuka blessing eri abalala. Ne bw'oba olabika bulungi nga baakuwa feesi nnungi naye bw'oyingirawo nga oli akutebereza okuba nti ogenda musabiriza toyina bibyo bye weekoledde awulira bubi atandika okwesooza ate bw'otuuka n'akusekera. Era omusapurayizinga nnyo bw'oba toze kusabiriza. Tuddemu tulivayizinga ebintu byaffe 5 ebikola erinnya eddungi. Ekisooka kutya Katonda. Ekyokubiri kwagala. Ekyokusatu kwagaliza. Ekyokuna obwesigwa. Ekyokutaano okwekolera. Sente gye weekoledde ewooma. Tuyige okwekolera. Nabadde mpulira mwami John Segawa naliwo live mu National Theatre. Abantu ne bakunyigira nnyo ng'obagambye balekerawo okusaba ssente za gavumenti. Abantu Mukama bayambye abalina emikono emiramu nga n'emitwe gyaffe gikola. Buli kaseera ne muwoza gavumenti where are you? Abaagala toilet gavumenti where are you? Abalina okuziba ebinnya gavumenti where are you? Abaagala okuwasa era oyagala gavumenti ejje contributing. Ani agenda okwenjoyinga omukazi gw'owasa? Nkuwagiramu erudda sente za gavumenti. Anti waliwo oludda olulala ng'ozeetaaga kubanga za musolo. Waliwo oludda olulala ng'ozeetaaga kubanga za musolo. Abooluganda, obudde sigenda bususaawo. Maama kyenkukakasa n'abaana bano mwenna nti Kato tafudde. Kubanga okusookera ddala ffe nga tunamanya nnyo bya Bayibuli ndowooza na bya Qur'ani okuzuukirako omuntu kuzaala. Bano abaana ye Kato. Ewe waffe Masaka nga bagamba nti alifa tazadde talizuukira. Naye bw'oba ozadde omusaayi gusigadde gutambula. So tulaba Katonga mulamu okuyita mu mmwe. Tulaba Katonga mulamu okuyita mu mmwe abaana. Kato mulamu emirimu gy'akoze weegiri. Nze ng'omubuulizi bwe naaba ntadde akazindaalo ojja kuwulira abantu be yatandikira obulamu, be yawandiikira ennyimba, be yatendeka emizannyo, baakoledde buli kintu kyonna. Emirimu gyaffe gitukuuma nga tuli balamu. Ezzadde lyaffe litukuuma nga tuli balamu. Emikwano gye tukoze gitukuuma nga tuli balamu. Olwaleero tulina okusoomoozebwa. Bw'oliba ovudde mu nsi ani agenda okugamba nti guwa muyamba okubeera mu bulamu bw'alimu?
wamukwatirako wa? Mbakubiriza okuva olwaleero tulekerawo okwekuba enkokola, tulekerawo okufitina abalala. Mwe mwenna abawaaba, abantu abasinga obungi ababeera mu kkooti babeera baluuza. Bw'omala omusinga agamba tuwasoma, kati ataasoma ate nkusinze ntya, linnya ku mpapula zo zikutwale gye ndi. Ngambira nebba nti nasoma. Kiŋambira akuliranye nti nasoma, sikuwulira ng'oleekaana mbu saasoma. Wangi sikuwulira ng'oleekaana nti saakola ki, saasoma. Mubeerenga nga temulina ekigambo muganda ffe kyaleseewo, temubeeranga nakasajja ku ki. Olwaleero akasajja akakole ki? Olwaleero akasajja akaveewo kagende, oba oli wano oba oli eyo ku TV, akasajja kajja ku mutima, omutima ogujjuse Katonda. Akasajja kajja ku mutima. Singa mbadde n'obuyinza obusingako awo nandiragidde abatudde wano nti oli gwe wanyiigira situka ogenda omugambe nti nkusonyene, olaba akayisanya akali wano. Naye munnange ngambe n'agambe nti betusonyiwa oluusi baba tebaagala kwenenya. Olina gw'ogenda okusonyiwa n'aga nti ani aga nti osonyiwe. Yo nsonyiwako ki? Oli mulalu. Kugambyeko nti nsonyiwa. N'olwekyo okusonyiwa engeri gye kuli nti kuyamba gwe sonyiira w'oli, ne mu mutima gwo naawe yatule nti gundi musonyiye, era ekyange naye kigweredde wano nteereza obulamu bwange. N'ebigambo ebyo nsaba Katonda abampeera omukisa. Yimusa emikono gyo waggulu ofumiitirize ku kiyinza okuba nga kisibye obulamu bwo, naddala obutasonyiwa obwo busibira ddala obulamu. Sonyiwa buli abadde akuli ku mutima. Sonyiwa gw'obadde otayagala kuwuliza. Sonyiwa ate mu kusonyiwa okwo naawe nga weenenya, kubanga bwe tusonyiwa tunogayo ebisonyiwo. Bwe tusonyiwa naffe tunogayo ebisonyiwo, kubanga essala ya Mukama waffe etugambye nti omuntu yenna ayagala Katonda omusonyiwa asonyiwa abamukola obubi. Otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Sonyiwanga bwe weenenya, 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 sonyiwanga okijjira ddala ku ntobo y'omutima. Katonda ffe omulungi, eggwanga lyaffe olitukuze, tubeere n'emitima emirongoofu, etterekero omubadde mujjudde ebintu ebibi, nga bw'otugambye mu Lukka essula 6:45, ebibi byonna tubifulumya, etterekero lyaffe lijjulemu ebirungi byokka. Etterekero lyaffe lijjulemu ebirungi byokka. Ebibi byonna Mukama bikumeko omuliro. Bayibuli etugamba nti Katonda ffe muliro ogwokya. Bebulaniya 12:29, Hebrews 12:29. The Bible says that our God is a consuming fire. Bisuule ku muliro byonna ebibadde bikulemeddeko. Wanyiigira maama wo, wanyiigira taata wo, wanyiigira kolegi wo, wanyiigira taata w'abaana bo, wanyiigira maama w'abaana bo, wanyiigira omuntu yenna. Bisuule ku muliro byonna ebadde bikutudde ku mutima. Omusajja ono Kato agenda kusanyuka nnyo nga tuvudde wano nga tusonyiye, nga twenenyeza, nga tuvudde wano nga tuli batukuvu. Katonda ffe omulungi, akaseera kano olujja luno lukakuwadde. Ab'ekika kya Kato Lubwama akaseera bakakuwadde. Aba fraternity yonna eya performing arts bakakuwadde. Nange ompadde omukisa okuyimirira mu maaso gaabwe. Nkwegayiridde ka mu maseekati gaffe nga bwe wasuubiza nti abantu bange batumiddwa erinnya lyange bwe baneewombeeka ne beetoowaza ne beenenya ne baleka n'amakubo gaabwe amabi, nange nakkanga mu maseekati gaabwe era n'abawonyanga. Nkwegayiridde ka mu maseekati gaffe onya abalwadde b'emitima nga Kato bw'abadde alwadde omutima. Onya abalwadde b'ensigo, onya abalwadde b'enseke, abalina ebizimba ku nabaana bibule bubuzi, abali wano n'abali ku mikutu. Tugenda okuva mu saaviisi eno gye tukoze
omubiri gwa Kato gye gusembyeyo okubanga tuli nagwo kungulu. Abantu batwoleremu obujulizi, abantu batwoleremu obujulizi. Abalina akawuka akaleeta sirimu musaayi, Katonda akawonyeze mu saavisi eno. Katonda akwongera emyaka ng'alina n'ekigendererwa nti onooyambanga ku bantu nga Kato bw'abadde ayamba ku bantu. Katonda akusumulule, akuwere ddala ekisa. Nsabira abalwadde emitwe nga tegikyawulira ddagala, ne boomira mutwe, ne boomira ddagala ky'omutwe gusigala gukuluma. Abalina ebizibu n'ebiwanga, abalina ebizibu n'omusaayi gwabwe, abalina ebizibu n'amagumba, abaasanyalala, nsaba Katonda okoleyo ekyamagero ekiraga nti Kato abadde mukwano gwo. Muntu abadde asanyalala kikome wano olwaleero, abadde alumizibwa omugongo kikome wano olwaleero, abadde alumizibwa mu lubuto nga buli kaseera olubuto olumunyoola, alusazi zikome wano, sukaali akome wano, puresha akome wano, buli kirwadde kyonna ekibadde kyagala okututta kikome wano. Mukama, tuvuge emyaka tugituuse ku myaka gye tusomyeko mu Bayibuli. Nkwegalidde Mukama, oli Katonda atatuula wali baalubaale. Eddogo lyonna na buli maanyi ag'ekizikiza bibeere nga biva ku bantu bo mu linnya lya Yesu. Eddogo lyonna na buli maanyi ag'ekizikiza bibeere nga bivaawo mu masekati gaffe. Omuntu ave wano kye babadde bamuloga nga kivuddewo, era ne kye baali bamulogera nakyo taata okimuwe ng'okubisizaamu. Oba baali bamuloga butafumbirwa, oba baali bamuloga butazaala, oba baali bamuloga butagaggawala, bamuloga butakulaakulana, bamuloga aleme kuwangula mu nseera aleme kuwangaala. Ekyo kye baakola, oli Katonda yanukuza omuliro. Oli Katonda ayanukuza omuliro. Sitaani ne bw'akola atya osigale era omwokya. Oli Katonda ayanukuza omuliro. Yimusa emikono gyo nga tukusinza. Weereza omuliro. Oli Katonda ayanukuza omuliro. Banja bakukoola n'oyanukuza omuliro. Oli Katonda ayanukuza omuliro. Nga tukusinza. Weereza omuliro. Taata, emisango gyonna egisaliddwa Kato Lubwama gyokye na muliro, na buli kintu kyonna ekibadde kimwetoolodde kyokye na muliro, asaalire mu maaso go. Era tukwegayiridde Mukama, na buli ali wano, buli ekibadde kisibye obulamu bwe, oli Katonda yanukuza omuliro. Eriya yaguyita ne gukka. Tusaba yanukuza omuliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu.